mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Eno America erabika enywezezza ensonga y'ebyobugagga, okusima ebyobugagga mu ttaka. Kati mu ndagaano gye baakola US ne Democratic Republic of Congo bwe batyo munnange bataddewo ejje zibizi nga lino nno munnange lyo ligenda kuba likolagana oba likwatagana oba likwasaganya bya kusima bya bugagga bya mu ttaka, paramilitary mining guard, era nga eno egenda kubeera nga munnange ebaakingibwa US ne UAE mu nsonga z'ebya ssente. Munnange tuli Kinshasa, Congo. Munnange nga tugafuna nga balangirira gavumenti ya Congo nti bamaze okubeera nga bateekawo paramilitary guard okusobola okubeera nga babuna ebitundu byonna ebirimu ebyobugagga ebyokusima mu kitundu kino ekyobuvanjuba obwa Congo kye baakwasa US ekiri included mu ndagaano eri Washington Accords. Kakati munnange Tshisekedi mu pulaani ye ey'okugobera ddala abatuusi e Congo n'abayeekera baabwe aba M23 munnange bwe batyo batandise okubeera nga batandika dde okubeera nga batraininga ejje lino nga jje lyennyini naye ate nga siri eryo erikola si official army erikola ku byokwerinda nti ogenda disanga line mu kulwanagana n'aba M23. Lino balitwala butwaze eyo gye basiba ebyobugagga eby'omu ttaka era nga liri trained, buli kimu bakirina kubanga ssente weeziri ebyaddala. Jjukira nti Tshisekedi yasinyizza ku ky'okukomawo okwesimbayo ekisanja ekyokusatu era nga kino kiyinzika okuba nga kijja kusoboka lwa nsonga nti okusinziira ku biriwo ebyokwerinda e Congo n'okubeera nti nno balina okulwanirira sovereignty y'ensi yaabwe, bwe batyo balina okubeera nga oba oli awo ate tebapapirira nnyo mu byakukyusa bukulembeze kubanga jjukira nti bano baali baleese Tshisekedi nga bamanyi agenda kubeera ku sayidi yaabwe yesimbewo, era bwe batyo ne bamutetenkanya, eyawangula ne bamuliivula nga balowooza Tshisekedi agenda kubeera ku sayidi yaabwe. Kumba ate Tshisekedi ye yali asinga okwagala ensi ye okusinga abalala bonna, bw'atyo n'agaana okuzinira ku ntoli ey'aba dynasty. Yagaana okuzinira ku ntoli y'aba dynasty kubanga baali beesomye nga baagala Congo bajawulemu amawanga agawe. Kakati munnange bw'atyo Tshisekedi nga mu kawufu w'okutaasa eggwanga era Democratic Republic of Congo, era nga ekitundu kino ekirimu ebyobugagga ebiyitirivu ekyamambuka ga Kivu ne muvanjuba bwonnaawo obwa Congo yakwasawo dda US. Kakati munnange US wamu ne Emirate Investments bwe batyo bali mu kubeera nga bateekateeka ekitundu kino. Kati Washington egezaako okulaba nga critical minerals zonna ezakiseesinga areas ezo yadde embeera eri fragile, naye bo tebagenda kulinda nti bitereere kubanga bakimanyi nti abantu bebadiiringa nabo bamputtu ate tebeesigika. Boogera kino ate ne bayita eri ne bakola kiti ne bakola biti. Kati bwe batyo bataddewo ejje lino paramilitary guard okusobola okusecuringa its vast mining operations. Munnange okusinziira ku bagamba Central African Countries General Inspectorate of Mines, bano batugamba nti eno new unit egenda kubeera nga bagideployinga, kugamba amagye gano ge bataddewo bagenda kuba bagateeka mpola mpola, bagenda gazimba mpola mpola, era nga bagamba nti mu ntandikwa
2,500 ku 3,000 ze zisuubirwa okubeera nti nno ze zigenda okuteebwa mu Desemba okusinziira ku nteekateeka ey'okubatendeka mu myezi 6 mu military collaboration. Kaakati munnange eno paramilitary force egenda kubanga ate edevelopingibwa oba bagyongeramu amaanyi nga bagyongeramu barikrutingamu abalala egende mu 20,000 n'omusobyo, era nga basuubira okuba nti provinces ezirimu ebyobugagga ezisimwamu ebyobugagga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo eziwerera ddala 20,000 twogera mu area eyo, si mu Congo yonna okutwaliza wamu, wabula mu kitundu ekyo aba M23 kye baagala okubeera nga beefuga babalayo mining sites ez'amaanyi 22. Kati bagamba nti nno mu provinces anedda mining provinces 22 si enfumo basima wabula provinces 22. Bwe tunaatuukira mu mwaka 2028 bajja kuba enfumo provinces ezo 22 mwe basima ebyobugagga bajja kuba zonna baazimaamira dda nga balinayo paramilitary force yaabwe. Jjukira nti bano aba M23 baatutegeeza baali omukulu Bahati gavana owa province emu awo yatutegeeza nga yali akuba akadingidi mu bantu awa bulijjo mutuwa abaana bammwe mbu tusobole okulwana twerwaneko. Babakuba akalimi ke baatukuba wano e Uganda. Museveni ke yajja nako n'aliba bajjajjaffe ne baganda baffe ne bagenda balwane ne bafiira eyo bwe banunula ggwanga, kumbe tutuusa bampembe mu ntebe bo bali ebikipere. Kakati nga bakuba abakongo akalimi ako nti abaana bammwe bajje tulwanirire eggwanga lino gy'obeera be baabaleeta okubajja gye baava. Kakati munnange bano batugamba nti ejje lino lye baagala okuzimba ligenda kuba liyambako okubeera nga liwa confidence ba investors, ligenda kuboostinga investor confidence okukosa n'okugumya oversight, state oversight, communal production. Kwegamba eggwanga erya Congo engeri gye limonitaringamu bali okukola ogwakalabalaba ku ngeri gye basimamu ebyobugagga, so si kubeera nti nno ate eri tebamanyi bali abayekera basima eri bwe bakola zi gavumenti bwe bagula emmundu oba oliawo ne zi gavumenti endala ez'abazungu kubeera nga zikolagana n'abayekera ne gavumenti ya Rwanda nga gye bayitira eyo okubeera nga babawo ebyokulwanyisa in exchange nti be babasimira ebyobugagga. Kakati bano bazimbye ejje bakoledde endagaano Washington Accords. Muganda wange America buli kimu eyagala kyezza, buli kimu egenda kukyezza. Munaavaawo nga mugaa nti abazungu temwesiga bazungu. Ogenda kuba nenyaaki muganda wange. Kakati munnange $million ziri eyo mu 10 programu eno zegenda okuwemmenta, era nga bano bali mu partnership ne United States okukosa ne United Arab Emirates. Statement bwete bwegamba. Kakati Kongo eno tugimanyi bulungi ennyo nti bano balina ekyobugagga kye bayita coltan, era nga kino kikola ebyuma, era nga bagamba nti kikola nnyo mu kukola components ez'amasimu, computers ne engine z'ennyonyi. Kakati munnange ensi eno eya Congo erina ebyobugagga bingi nnyo, naye bibadde bibbibwa nga babitrafikinga babikukusa, era nga embeera ey'obunkenke ebadde y'amaanyi nnyo mu kitundu ekyo olw'ebyobugagga nti wali ssente, waliwo entalo, wabawo okufa mu Eastern provinces ezeeyo wabadde si wangu yali n'akamu. Naye okuva Shekedi lwe yaloota n'agamba nti tujja kuddaawo tulowooze tulwanirira nsi yaffe, kumbe bagenda gikutulamu, kandeete empeeko bano. Awo nno
we wali embeera nti tulowooza nti bannaffe batulowoozesa nti temwesiga bazungu naye ate omuzungu at least ye aneeminga price ye n'amanya nti mugenda muwa kino era muba ku contract so nga ate bano bannammwe bagenda bafuula abaddu bo beegaggawaza olwo batuuke ekiseera nga mwe babalabanga abaddu bakole obwakabaka batandika okubeera nga ate babatuntuza kyekizibu ekiriwo ekizibu ekiro kuba kati abantu 10,000 battiddwa abayeekera kubanga eriyo ebiwayi by'abayeekera bingi nnyo biri mu 100 mu kitundu ekyo ekyobuvanjuba obw'eggwanga erya Democratic Republic of Congo naye nga byonna biva ku ebyo bya bugagga ate n'abagagga oba amawanga amalala agaagala okubeera nga gasima ebyobugagga e Congo bwegatyo gayambako okubeera nga gakubiyetinga obuguruupu obwo oba abayeekera okubayambako okusaggula ebyobugagga. Kakati Congo President waayo Tshisekedi ye alina plan okubeera nga akilininga up entire mining sector era nga agenda kakasa nti practices ebikolwa ebyokubeera nti nno ekitundu ekyo kiwambwawambwa obubinja bw'abayeekera obuwagirwa gavumenti ez'okumulirwano nga beefuula nti nno balwanirira abantu mbu bali bannansi ba Congo mbu bano ba Congo babakakatikayo bukakatisi kakati munnange bwe baba nga bannansi ba Congo lwaki ate baddaawo mu kubeera nti ate balwanira bya bugagga biri mu ttaka nga ate ne bannansi ba Congo abaddala gye bali nga bo tebabirwanira kakati munnange Tshisekedi yabakola ekigambo era nga onombuulira Inspector General owa Mines mu ggwanga erya Congo Raphael Kabengere Nyeri ya Raphael Kabengere yagambye nti bagenda cleaning up entire mining sector nga ba eliminating practices ezireetawo okugamba embeera ey'obunkenke. America yatandise dda kati muwana mu America mu bintu birala naye tya Omumerika ewali ebyobugagga muganda wange kkiriza nti bano tebawona terimu yeegeragera kuddamu kufenga nga mu katundu ako